Ekibiina omwegattira ebibiina by'obufuzi wano mu ggwanga ekya Interparty Organization for Dialogue kibakanye n'eddimu ery'okukunga ebibiina by'obufuzi okukulembeza ensonga y'okuteeseganya wakati mu bibiina eby'obufuzi okusobola okukuuma obutebenkevu n'okulongoosa emirimu gyabyo. Mu kino akakiiko k'ekibiina kino ekya IPOD kakyalidde ssenkagale w'ekibiina kya Uganda People's Congress Jimmy Akena ku nsonga y'okwetaba mu nteeseganya n'ebibiina ebirala. Emu ku nsonga eteereddwa mu ddiiro okukubaganyizibwako ebirowoozo y'engabana y'ensimbi eziba ziweereddwa ebibiina by'obufuzi. Okusinziira ku ssentebe wa IPOD Mathias Nsubuga, ensimbi eziba ziweeweddwa ebibiina okuva mu minisitule y'ebyensimbi zigabanyizibwa okusinziira ku muwendo gwa bannabibiina abali ku kakiiko ka paalamenti ng'ekibiina ekirina ababaka abangi kye kifuna ensimbi ezisinga ku z'abalala. Ye Akena agamba nti kino si kya bwenkanya era ensimbi zisaanye okugabanyizibwa kyenkanyi kisobole okulongoosa emirimu mu bibiina ebirala. How best that funding can be utilized to work for the citizens of Uganda. At the moment, the funding is based directly on the number of members of parliament which each party has. Funding should be divided apart from the funding on a direct basis of proportional representation. We felt the need that political parties represented in parliament equally. Wano Nsubuga wasinzidde n'agamba nti ensonga eno y'engabanya y'ensimbi z'ebibiina by'obufuzi yakwongera okukubaganyizibwako ebirowoozo abakulembeze b'ebibiina abalala balabe engeri ki gy'enaagonjoolwamu. Tugabana mu ssente zino era tugenda kufuna ebirowoozo okuva kwa pulezidenti abalala ab'ebibiina ebirala n'oluvannyuma sami tugende tuwe tulabe kinakkaanya. Ate yamyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Harold Kaija ategeezezza nga bwe ekibiina kya FDC we batagenda kusuula nsonga y'akalulu ka bwa pulezidenti akaakubibwa ku ntandika y'omwaka guno kagamba nti kabbibwa. Era bwe tukwata ensonga za 2016 ne tuzeera tuzisse wansi wa kapeti tetubaba amazima ery'eggwanga lino era tetuba tetubiteeketeekedde biseera byalyo bigenda mu maaso. Kyova ffe tugamba nti enteeseganya zonna ekimu ku biteesebwako n'ekira nga bagende bannaffe bonna twetaaga tutunuulire ebintu bino byagenda bitya. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.